ne bwoba obadde omukubira ng'omugamba nti taatawo nga mulwadde akubiddeko ku ssimu kino so saga kikugamba mu kamera era kojjange nkugamba ekintu ekyo kikyuse kubanga ffe tulima ku ground tubeerako tubiwulira kibi nnyo abantu ba famire yo babe wakula nabo kubanga saakula naye ekimanyi tubadde ffenna kkaala kibi nnyo abantu ba famire yo kubanga mulimu abantu aboogera ebitali birungi kubanga abantu ba famire yo singa obadde ova masindi kuyimba n'ogwa ku accident bakuwandika amakulu bagenda osooka okutuuka abo bonna abakulimba abakujajjatta nga tebasobola kukola ki kubeererawo kati tubeere nze figo batosobola kubeererawo tata kati ngenda kugamba waliwo nyini we tutudde lumu yali ku stage ng'ayimba nali ntudde wali tata we yaliwo wano omusookawo nekabula kati alina emmotoka ngende nga taata we n'atuuka n'okujja agende ku stage nga mpulira nfa musajja najja nali ntudde wali musajja naŋŋamba omwana yawongayo kitaawe kugamba ng'owulya statement that is a very reckless sentiment omuntu gyatuuse n'okufulumya oba omwana yawongayo kitaawe so waliwo ebintu ebikuluma ng'olaba toyagala kukola ntalo mu industry naye ng'olaba ekintu kikuluma nti nze gwe bwaba tosobola kulabirira mukaddewo nga bakugande bwaba wamalibu ge makulago tosobola sigama nti tamuwokyayo amuwayo era bwe yayagira kale n'amuwayo ebiri nga abantu bamugana naye mwana laba kikyokola yes kyenkugamba nati yamuwayo ekyebiri nga abantu bamaze mugala bakyokola naye nga yapakinga n'erikogera balime eri wala nabeera mu mmotoka tatale najja ku mmotoka awo ku mulyango ng'atuuse okuyimba omwana era ngaakulaga alinga atalaba kitaawe naye nga byonna by'oli singa tebakuzaala singa tobiri ate fiigi waba abadde wali wassengaawe ne taata we wemulabidde webwabadde kitegeeza akulidde eno gye bamuzaala so si akati bweŋŋamba nti ate taata wange simulabi olimba nze kino jjaga kikugamba fiigi taata we lumu yaŋŋamba naŋŋamba nali mugana ekojja netutuuka okugenda nagenda naye nga ngenda okulima ku bijja bya maama kati naŋŋamba jangu tuyite nolabe maama wo Niifasi yesenga wa fiigi yamukuza gye yadda bwe twatuukayo kojja yali nga talabika bulungi ng'olaba banne bamuyisaamu amaaso laba mu ngeri nga bamumookinga laba taata w'omuyimbi superstar bwafaanana baganda be baba balina bwe bakuŋŋaanire ekimpisa bubi taatawo ne babafaanata nenyumiza nnyo mu muyimbi owakabi nga taatawo ne bwaba afaanana atya omugjayo ng'olina longi n'ogamba muzeeyi kubanga ffe tulina bazeeyi baffe abo bayinza okuba embeera gye balimu bagituukamu ku lwaffe tubeere n'obulamu emirundi gye batutaase obutakwata muliro okitegeera ng'embeera gye balimu bagituukamu ku lwaffe kati ate ffe ne tufuuka abaakabi ne tubeerabira okitegeera so nze ndowooza nti tekikola makulu kubeera mu bantu n'obeera nga ogaziwa naye nga kitaawo bwajja toyagala nakugamba bantu nti ono ye taata. We have to learn to see things from far. Tuleme birabira wano tubeere n'obwongo obulowooza nti kino singa kintuukako bano abandi wano abanne abafamire be bajja okujja bali nga bakusuddeyo bakuwanisa amagulu tokyakola tokyalina ssente so nze kyenyinza okumugamba kujja wano kimu kibeerawo naye famire sigala famire so kibi nnyo okulaba nti obadde okyannyonnyola kali nti ne bw'omukubira n'omuga ataatawo mulwadde akola ati kati agenda okulaba nga ekaseera omusumbu wagweze simu ng'azituusa nze munayombako naye kuba nze kojja wange musanganya olumu nali mulimu n'ebigere ne mugamba kojja nkwegayiridde nze kati gwe ndabanga maama nima bijja nze maama wange saamulabako nali muto yafiire nga kati gwe ndabanga maama kati emmotoka bw'ogigula ng'eri mu kutambula nze gwekola bukozi bwoti nze omumanyi nja kuyimirira kubanga ntaba ninjagala zaaleero naye nga omwana we waali sobola n'omugula esimu nakubirako lumu n'ennyomba n'ennyonga oyo akwata kamera bonemubane kakati ojja abeera taga andaga enjala emuluma tandala lumu yankubira ng'ali mu ddwaliro nga ndinanga empigi eyo ndi mu ggulu banansi yange nyina emirimu gyange ebirala gye nkola aliwo eyakubira tata wa fiiki yankubirako ng'ali mu ddwaliro nanga obwedda omwana ngamba ndi Nigeria ate kakati ndi eno biki eriyo nekojja omulala yaŋŋamba naŋŋamba yankubirako esimu yaŋŋamba nkyali bize namulira muli mu simu ng'asooza ndi mu studio kati omuntu omukulu kitaawa
muganda wa kitaawe ebintu bingi tasobola kukola ng'omuntu so ate ezo si mpisa zaffe naddala wano abantu b'omusenze tugamba Fikifa Maika maama wange Mukama mwoyo gwaguwummuza emirembe. Maama wange yazaala taata wa Fikifa Maika mu jjajjaabwe ebukojja bwange so kati Fikifa Maika abeera kojja wange sajja wannono nnyo tojjabite akaluwa kemba nnyonnyodde Fikifa Maika no Fikifa Maika mu Luganda abeera kojja wange kubanga taata we kojja wange muganda wa maama yes Fiki nti takimanyi nedda kati kyenyinza okugamba saagala kugamba nti akimanyi oba takimanyi kubanga nja kusa oluusi oyinza abantu bayinza okulowooza oba tukiyisaawo kumwesibako naye kyoba omanya nti nze kyemmanyi nti akimanyi kubanga ate taata we bw'abanga naye kennyini simanyi kyenyinza kugamba naye gwe ekyoba omanya bulungi nnyo gwe bumusanga ng'omugamba omubuuzanga akimanyi kivola nkugaibwe gwe bumusanga ng'omubuuzanga no kati kankubuulire oba oli awo sigamba nti saalyagadde kubaako kyenkola na Fikifa Maika naye buli muntu alina ngeri gyatambuzaamu ebintu bye kati ffe erinnya Famaika abantu abasinga tebamanyi originalite yaalyo Famaika twali mutuuma akyali kuno ng'atunda bino ebitengi ebyo Famaika nina we nali nina edduuka ly'engoye Samuoya kati nga abireeta nawo n'abinsuubuza asuubuza omwana n'abireetawo ne kati madamu yalinga abigaana ebitengi bino biva mu kkala ne muga wae suubula ebintu by'oli kubanga nze nalina omukwano ogwo so simanyi oyinza osanga kubanga abantu bonna tuzaalibwa oluusi tuzaalibwa nabo oluusi tubeera nabo naye n'osanga nga akyuseemu mu mbeera oba okitegeera naye nga kyenyinza okugamba nti ebyo buli omu amanyi bw'atambuza obulamu bwe kubanga sinze nyinza okuba siriiko ku lugendo lwe bwe yali alutambuza ati ng'ate naye agamba lwaki mbeera ku lugendo lwaki naye nze kyemmanyi nti akimanyi ate era tannyinaako buzibu nga nange bwe sibumuyinaako kubanga nali mulabyeko ku TV mu bantu beeyogerako ekawempe waliyo abaana bayimba yayogera kwani Bukuddula kitegeeza yes ekyo saagala kukyogerako nnyo kubanga sikirinaako nnyo okumanya naye nze ndowooza nti Fiiki bwe yali atandika kaliya ye ey'okuyimba yagitandikira muno naye n'agenda n'abeera nnyo emakindi eyo ne bawembule dansa kakati akagimu kasamba ate yakasamba ali luddawa makindi gabeera ne bawembule kati oba oli awo okudda eno nekimukola ki ate nga ne we yakulira wakulidde wabadde wa sengaawe muganda wa taata we nze muyita maama Niifa naye bamuyita Jowe erinnya lye kakati maama oyo yagenda n'avaawo awo we yabeeranga n'alekerawo abaana be kubanga baali bakuze nadda eyo saidi ze Matugga kakati automatically ng'ate Fiiki tasobola kukomawo we yakulira ku buko era waaba asigala akyakola ki akyabeera so ng'omuzi twakuze kubanga omwana bw'akula ava ewaka ate wali bwali buko nga wasengaawe so nze ekyokutambulamu n'avaawo sisobola kukibaako na buzibu naye kyeŋŋamba nti ku kyakawempe abantu okuba nga bamukyaye oba oli awo kiyinza bwe kiba weekiri
oyinza okusanga n'abantu balina ensonga zaabwe, so abayimbi balina kwetereeza kubanga omimbi asobola okwesimbawo naga neesimbyewo nga weekawempe naye nga ajja kujja ekawempe okusaba akalulu ng'abantu baaligambye nti oyo mwana waffe tumuwe, naye ng'olaba n'okumuwa tebamuwadde. Lwaki? Nga bamubuuza ebibuuzo bingi, ewammwe wa ekitegeera, ebyo byonna bibeerawo. Ekinsiyo muno bakuba nti era ekinsiyo muno okuba nti era ffe mwe tukulidda nti watuzaalira Palaso kisinzira buli omu gy'aba ayagadde, ayinza okuba ye gy'anyumirwa naye nga nze ekyayagala okubeerawo ne bakyali bange ndaba ku kudula ng'ono n'ono, kisinziira ku lumu bagamba endongo eri Makinde ne mbagamba wa kisinziira webale nnyo kuba buli omu osobola ogikolera kati yani oluyimba lwe era yalukolera wa Kawempe, kisinziira buli omu aba